Singa omuntu alina obulemu ajja mu yafisi oba edduuka alyo ng'akusaba omulimu okola ki? Bangi ku ffe twandimaliriza nga tubamya omulimu. Wabula ye Grace Okero oyinza okugamba ye muntu atalina busosoze eri abantu abalina obulemu. Omukyalo ono yawa omuwala w'emyaka 24 atawulira era atayogera omulimu ogw'okuweereza mu hoteri ye. Yeah, she came alone. She approached me. I gambled out my sign language, and with the knowledge that actually inability is not a disability, I employed her. Yadde nga alina obulemu, muwala Janono Dorothy teyakkiriza mbeera kumuleetera nnyiike na kwekubagiza. Mukama wa agamba emirimu gye agitambuza bukwakku. And knowing that she is a person who does not talk, I first took her in the rooms and she was very good. Then I also brought her in the bar. She was very good and my customers really like her. I tried her in the kitchen and she's fit. Most of the times when we have a lot of work, she assists us in the bar and also in the kitchen. Grace ebyokwogeza obubonero omuwala ono bw'akozesa teyabisoma wabula ebbanga lye babadde bonna agenza ayiga okwogerezeganya naye mpola mpola. Wano ateebereza nti Dorothy agezaako kwogera ku bazadde be gye basibuka. Her mother died. Okay, the father is somewhere. I don't understand this. Maybe in Mbale, because she says she's a mixed tribe. The mother, I think, is a Muteso and the father is from Mbale. Grace agamba Dorothy alina obumanyirivu ku bintu byakola yadde ng'okusoma yasoma bya bubonero bw'abatawulira. From 2004 up to 2006, then she finished. She only studied sign language. We pay her 80,000 per month because the place is not doing so well. But we hope we will increase if the place picks up. Bakasitoma abajja wano Dorothy bamwagala nnyo ate ng'abaweereza bulungi ekintu ekisanyusa ennyo mukama we. Most of them say if I chase her, they will all leave the place. I mean, they like her because they have never seen such a person, I mean, working in this kind of a place and interacting with people who talk and hear. It's quite amazing. Emboozi ya Dorothy ekwatagana bulungi n'enjogera egamba nti obulema si buteesobola era ewa ekyokuyiga abakozesa obutasusula mu bantu be bawa mirimu.